abayaye mututwala speed gutokota alien skin pallaso kitokota gutokota okozenga kyebayita ojjukira wali we bagambiranga kigenda kutokota nga si kisaanikire ekibuuzo kiri freedom city love fest mbikulekera obyogero bibanyonyole anti ndaba okayana nnyo I'm listening now ekya pallaso kyali kyanjawulo abantu bonna kabaka bazaawo ebitiibwa tetubalabangako nga kabaka abasoma tulabe ku kavidiyo nga kabaka ayatula era wogende wa misa mbikulekera bibanyonyole mbikulekera bibagambe banyonyole alien skin sinamumanya nnyo simumanyi naye kaleera woba osazeewo ng'akyantegeka tubagenda ate olaba otya gwe wogende wa pallaso nze nengende wa alien skin ne tubeera banjawulo oli wa ddembe owulira omutima guli wa pallaso bonna mbagaana naye kale ono sinamumanya bulungi gw'ogambye alien skin ani nti alien skin sinamumanya bulungi okay ndisikanye mbiro bukadde 15 ndi sibyakuwangula sibyakusinga ndisitala nti sibyakuwangula Export TV to the world. Nateera tukomyewo nebbawo omuyimbi King Shiba omukunja atasera bampalanira hips zange twadiba nandizinye gwe olimba olunkolera baluyita twatoba nnyo katwepankeko olwa Digbawa amanyi omwana soda tuli ku Export TV tuli ku mutimbagano YouTube TikTok Instagram ne Twitter abasalamu furniture tebakubuzeewo ku byokutuula bw'obagamba nti enamba nagijje ku Export TV free delivery ate bagenda kuteramu 30% nga discount so dukambiro mukunja atasera oli otya balange gyendi mulimu ti abatulaba abakutulaba ku mukunja atasera official omukulu ababuuzaako eddoboozi tebaliwulidde mpoggane nkuba enduulu walalalalala baliwulidde kati ensewo babuuze tukube bukuba enduulu babuuza nti bannange mulimu ti mbalamusizzaako bampita omukunja atasera ebyo byobeera nga bawa Shiba kati lwaki wemba mwagala te omukwana kitegeeza oli musajja wankwe expo muli bankwe mukunya mbadde njagala tubalansinga eryato n'eddembe lya Shiba tulirwanirire tulina omukuba abantu buli wamu kuba n'ekyo ekimuwa essanyu bwe tubeera mu kamera mumwegaana ne mumunteekako bwe tuva mu kamera ne mukukuta temuva ku kikomera olina obujulizi obukwatikako nga Abe yeesolosa ku kikomera soda njenta akavidiyo ko ng'oli ne King Shiba mukunja nno nekintu gamba kate lye bayita ebbuba gamba kate lwaki otekyogera kate kyogere mu luzungu release it abadde amanyi ningayo wenabisaalu sebo nasomako era mmanyimu akatini mukunja endongo ogiwulira abayaye mututwala speed gutokota alien skin pallaso kitokota gutokota okozenga kyebayita ojjukira wali we bagambiranga kigenda kutokota nga si kisaanikire ekibuuzo kiri freedom city love fest pallaso wakoze ekizibu taata pallaso wafuse mu nsanafu kale pallaso mbadde mwagala baida we nange mu bayimbi Mayanja family abayimbi abasatu abaliwo kyatukuba mu covid ne kitukuba simayiwo malamu biki omayindi mu covid pallaso yeyetika endongo ya wano butereevu era we twavira mu covid nga tagulika kyokka Katonda muzibu asking me why Kamiliyoni alwana akuba abantu naye tafa pallaso akuba abantu tafa wizo soke wizo wakati awo wizo avuma naye tafa nokuba akuba naye tafa kyokka AK47 atali na yadde gwasonga mu engalo yadde omukwagula mu nankani ye yafa kiregeeza abakozi b'ebibi kyola sigenda abakozi b'ebibi tuli bakuwangaala emyaka gyonna sigenda kola birungi mukunja tuddeyo emabega olutalo luno
kyemanyi naye walugoberera gye lwava alien skin agenda mu boutique ogula mwasooka gamba kabadi ne mbagamba bannange ebikonde refuti gye baakubya alien skin yali esesetula n'amannyo si kabadi ne bagamba nedda omuyaye yakkiriza omuyaye alien skin yakkiriza bamuwa amajja bapike love fest ne mbagamba kali si kabadi you are looking mukunja alien skin lwagenda okugula engoye ne champion gudo atuuka agamba munfunira akasenga ak'enjawulo omukulu ayambale bamugamba ayambalira okuba ne bapalaso we bajja we bakola ki we bambalira alien skin n'agamba ate naawe leka geza palaso ku champion gudo mugeza kwabo bakakyeri bapalaso ono level nene tuvuddewo akosike kamanyiro geza omwana omutaata alina yadde ennyimba ziwera 3 ku king of the east before anti oba yamumanyiira oba teyamumanyira ku nkomerero ekibuuzo ekikulu kiri nti freedom city oba love fest kati palaso yali are you forgetting me the point nkufuna naye ekibuuzo kyange kikyali ekibuuzo kyo kirungi sikiyisizaamu maaso naye ansi ekyanukula egamba ew'omuliwo enkwaki oku freedom city oba ewa palaso omusime wa kabaka mukunja palaso kabaka wamuyisizaamu amaaso naye mwabakiteekawo kabaka yamuyita naye teyamuwa linnya lya ssa mu butongole wali oyagala amale kulimuwandiikako nga ttatu lwaki teyayita gwe nedda lwaki teyayita gwe n'ali kuwandiikako kabaka okuwa tekimwetaagisa kukola bingi listening mbikulekera obyogero bibannyonnyole anti ndaba okaayana nnyo now ekya palaso kyali kyanjawulo abantu bonna kabaka bazaawo ebitiibwa tetubalabangako nga kabaka abasoma tulabe ku kavidiyo nga kabaka ayatula era wogende wa misa mbikulekero bibannyonnyole mbikulekero bibagambe bannyonnyole abantu bonna kabaka abadde nga tulaba bulabi ne bagamba gundi bamusiimye gundi bamutumye kino naye ku palaso nalaba n'akatambi kabaka nga ayogera nagandi nawo omusajja wange anyimbira palaso okitegeera ebya palaso byali bya ddala kyete kyetaga bimuwandiikako namugamba jangu nyimbireko ku birthday yange so si jangu nkwetaite ey'obwassa njagalako tukatereeze basa tulina sa Mathayasi tulina sa Misaki anti kabaka bw'aba akusiimye era ebitiibwa bijjirawo kati gwakiwakanya n'atabasa gwe kyetuume palaso ye omusiime sa palaso naye omusiime sa palaso olwafunye amayinja nanonerawo gundi discipline naye ate palaso kyeyabadde akola kyabadde kituufu mu mbeera endala nti yabadde agezaako okulaga nti yabadde akola omulimu Ssaabasajja Kabaka gwe yamuwadde disciplinary committee yabadde etandise otuula ekyaleese obuzibu yatudde mu kifo yatuulidde ku muntu omukyamu naye ali eni ono ng'abadde eyisanga atatya ddenja simanyi biki akuweera waddamu nga bw'ayagala okumufutiza bw'atyo n'agonda kyo kivala abamu bagambye sitanti nedda tuleke kulaba nnyo omuyimbi nti ayogera bubi avuma abanamawulire mwe temuvuma bayimbi mwe temutubuuza bibuuzo bibi ove ewaka ng'ozze bulungi oyambadde suuti yo otudde mu interview omuntu n'atandika kubuuza omukazi wo agira buluutu bumeka mukunja ensigo yo kati etuusewa n'ogamba kati wulira omunamawulire okitegeera sinabuuza ku nsigo yo nga before you are for the listening before you are for the asking before you are for the blaming nti no alien skin ayanukula bubi abamawulire abamawulire biulusi waliwo si bonna ne waliwo n'omunamawulire akubuuza ebibuuzo noga bannange ono mwanukule ntya ensigo namu ekibuuzo ekikulu kiri nti lugogo oba freedom city mukunja ani afunye mu disciplinary committee ene yagifunyemu nnyo ku palaso na alien skin yawangudde atya yawangudde n'ebitundu guli 5-0 palaso talinayo yadde mu kuwaliriza ennyo guli 5-1 ng'ate n'eyemu ya penalty bane palaso amawulire weegali tosobola kwogera ku alien skin notogera ku palaso anti kati sooka obalemu tosobola kwogera freedom city getting for this point andaba obulungi katukutule alien skin yaluzinze game oba palaso ye yaluzinze palaso yakalanga emyezi giringa ena atadde obulango ku TV maledio akubye posta akubye bana asasudde kansa akoze bitya ezo zonna sente bala mwatokomo alien skin
kati ali kulangira wiiki egi onfuna ayinza n'obutateeka kalango ku TV kuba buli mwana gwenda ba postings kyokka ate bw'amala obutakateekayo asobola okulaga nti Freedom City esobola okujjula ku makya agenda gijjuza kati nze nabadde neebuzaabuza let me for the telling you the truth nabadde neebuzaabuza mbu sinnategeera mbu Alien Skin akoze concert nengenda nabadde ku live ne King Shiba ng'abaana bajja kuli twabadde tulina ku nsonga naye nga buli ajja agamba Freedom City Palace Freedom City Alien Skin nensooka mbabuuza what is for the meaning tekitegeeza ki ne baŋŋamba gwe tonategeera nti omuyaga nti ow'enkwakyo tulumbye Freedom City ne ŋŋamba ate kutandika so simanyi ekibuuzo ekikulu kiri nti Freedom City oba Lugogo kati kidde mu kuba ekibuuzo okyesibyeko nnyo okibuuza nze okibuuza soda tuli bannayuganda enkwe zissa sooka obuulira abantu ono omukulu akola ku Expo TV bakungu nnyo bano era obagendako mpola enkwe zissa buulira abantu Freedom City Lugogo nkuleko byebuuze nedda kankukwatire n'akazindaalo taata bakama bange mbuuza omuntu w'obuvunaanyizibwa abeera ku kamera buli kadde mutegeere enkwe ziri mu bannayuganda nti atya n'okwogera mu kamera Freedom City Lugogo genda wonna ngenda presenter ngenda mukunja let me for the coming listening let me for the coming era nze singa nali wa mawulire keizi yandize ebbali singa mwanneeta mwadda bwagala okuddamu ng'omusawo kati kanfuuka presenter listening abatulaba abalungi tuli ku Expo TV Uganda TV ey'omuntu wa bulijjo ey'amaanyi ekibuzo eky'amaanyi ekiri mu ggwanga Uganda nedda togenda bukuba ojja bukuba ku yajjajjaawo nze yange kati nze mukozi waayo gwe mugiwadde babireke tebateekamu nze nkola nze nziza okukola kale abatuteekamu ssente tubeeyanziza bakama baffe ekibuzo ekikulu ekiri mu ddiiro kiikino Alien Skin Freedom City oba Pallaso Lugogo tulina omukunkunavu ku Expo TV okusinziira ku nganze nedda towanvuya ansa eryemu nti Freedom City oba Lugogo mba obudde sirina budde bwenkuwa yogera lumu Freedom ansa ziri bbiri Lugogo oba Freedom City andi kati nze sijawula eri Freedom naye gwe gita Freedom yogera gyonna ekwanguyidde okay Alien Skin Pallaso okusinziira nga nedda saagala osinziire Alien Skin Pallaso mukunja opaaki nange bannange lengera enkwe ziri mu bannayuga nze nali manyimu ab'ennyindo empanvu temulina nnyo nkwe nga manyifu ab'ennyindo zino ensongovu ffe tuba n'enkwe kati omukozi wa TV omulamba tosirina na magulu gayimirira sala the questioning is first answer it ngenda nange kwanukula ngenda kuddiza akazindalo Freedom City Lugogo ani akusindise mukunja yalukula abantu bane mutuchanyiwe motataganyizibwa okutwalizibwa obudde omukozi wa TV otwononera obudde Freedom City Lugogo katuveeko mbulango sigenda kuba bulango no TV tekuba bulango ngenda soka ewa Pallaso ngende wa kune ku Freedom City yonna nino genda kuba nino sakira tosobola listening tosobola beera wa ekyasula mayinja kwagala abeere wa Museveni ne wa Bobi Wine nino saka amawulire eri neno tosaka galeke kwolo tuleme kola yogera ngende kunyumi wekuba kunyumirwa music ngende wa tonyonyola nsonga gambe ekintu kimu kuwe ensonga mukunja wetugenda okukola ekibuzo kyekulemye kati gwe kitte mukunja beera straight forward Freedom City Lugogo tukubire King Shiba kati ate nawe otandise Shiba yakutegeera yasalawo mukunja banange naye kanzira munkuba obulango tukyazizza bawa Shiba omukukunavu tombiya tukyazizza mukunja atasira omukukunavu bawa Shiba bawa Brenda Miles bawa Shiba yasalawo tugenda wa Alien Skin tugenda wa Pallaso ate gwe njagala gwosa andi kyasalawo ku ffenna kwe tugendera let me for the calling yine yiseemu ennyambi njagala tuwulire Shiba yasalawo gyayogera butali bwa bulijjo Hello wandise asize otya baby nase bulungi wasize otya ontegedde mukunja kakati Hello mbadde nkubuuza King wandise nkuwulira
ekivulu kya alien skin n'ekya pallaso kiriyo ku lunaku lwe lumu. Kati tugenda wa alien skin, tugende wa pallaso. Tugende wa pallaso. Lwaki osazeewo tugende wa pallaso? Shiba. King Shiba. Omuyimbi alaka yekyanzi amazo. King Shiba. Hello. Nti wakaddamu omukubira jatuwa ensonga, addamu omukubire. Let us for the calling again. Tufune ensonga lwaki Shiba alonzewa. Nena ogenda tubulirewo kuba Shiba si yakutegeerera. Oli muntu mukulu. Nedda munayo omukulu oyo wasalawo ebiseera ebisinga. Mukyalawo kati tukkirize mu bukyalawo mu bujjuvu. Owuwo namukubuuziza. Nsula gy'osula. Ddamu gwe kyaziza. Nti mugamba alien skin mbw abaddamu bubi kati gwe ombuuziza kirungi. Omulungi. Kati ompulira bulungi? Nkuwulira. Okay, kati mbadde obadde ogambye nti ku alien skin ne wa pallaso tugende wani? Alien skin. Okyuse. Lwaki osazeewo wa alien skin? Simanyi naye kiva mu nkola kubanza sibamanyi. Shiba tomanyi alien skin ne pallaso tomumanyi? Pallaso ye mumanyi muganda wa Kamiliyoni naye kale sigenda nga mpulira buwulizi nnyimba ze. Kati tuzwadde mbogende wa pallaso kuba ennyimba ze nzimanyi. Alien skin ye yayimba city, you know me city ya danger. Sika danger? Wanje? Tugende wa pallaso. Tugende wa pallaso? Pallaso yayimba luyimba ki lw'osinga omanya? Oluyimba? Banaye nzeerabiddemu. Ozeerabiddemu naye nga gwewulira omutima gwagadde pallaso. Alien skin sinamumanya nnyo simumanyi naye kale era oba osazeewo ng'akyantegeka tuba tugendayo. Ate olaba otya gwe ogende wa pallaso nze ne ngende wa alien skin? Ne tubeera banjawulo. Oli wa ddembe. Owulira omutima guli wa pallaso? Bonna mbagaana naye kale ono sinamumanya bulungi gw'ogambye alien skin. Ani? Nti alien skin sinamumanya bulungi. Okay. Alien. Okay. Kale ofumbye kaki? Wanje? Ofumbye mata? Mata. Amata? N'omugaati. Kale kanjije kamalirize eno gende. Ngera fumba bumonde. Kale ngenda kujja. Omuyimbi agambye tamanyi alien skin. Alien skin alabika wajjidde omuyimbi. Omuyimbi King Shiba tamanyi alien skin. King Shiba alonze genda wa pallaso. Gwe obadde oyagala genda wani nga Shiba tannalonda kuba we tuwatulese debate sinnagyerabira. Kangende wa alien skin. Nsonga ki? Sirina nsonga kangende wa alien skin. Simu abagala ebyonoonese? Pallaso mwagala nnyo. Anko Payasi mwagala nnyo n'ekirala atobye nnyo ate bwe tuvaako mu mbeera y'okkuba kerere n'enduulu Pallaso ataddemu nnyo. Omanyi atategekanga ku show kati ekya show tukireke buli andaba asobola oba nga wategekayo ka birthday party. Bwekiri
kasobola okuwuba obwoya ne bugwa ku magulu kijasika birthday kiteeteeyi keeki kuyira mazzi full makeup kasobola okuwuba ne kakumalako emirembe emikwano gyo ne kikudisappointment ne bakuvaamu ne bakuyiwayo kati balirira ow'ekivvulu sasudde TV sasudde radio sasudde kino sasudde posters baana abazitimbayo security twete kati ekivvulu wekikusala bambi obulumi buba bungi nsobola obutegeera naye simanyi oba okusaba kwange kukyakola amakulu oba kulireti nalabyeko jo palase wa pasita Bugembe ya nagamba ngalaga muri yakola ensobi era inatuma Bugembe agenda amwetondere wa palaso era Bugembe yayogedde mu pasita Bugembe yayogedde mu kamera nagamba alien tukusaba otusonyiwe alien skin nyinza okuba okusaba kwange kuli leti naye wandibadde otaasa palaso oyo n'omusonyiwa n'omuleka n'asooka akola abadde ne sente ezisobola okupangisa ekifo let me telling you for the truth palaso abadde n'abalabe bangi most for the special abategesi b'ebivulu ojjukira wano nga twakava mu covid palaso yawanika sente nga ayimbira milioni 15-18 newe yabadde akuba alien skin yamugenze ndisita nyimbira sente bweziti kati aba abalabe banyiiga kati mwaba abalabe obwongo bwange bungamwe mwavudde omuntu eyatadde mu alien skin afiirize palaso nalaba promoter Abitex ngagamba bannaye tubaweeyo kashawo nga mwenda tulumbe tugwambale ningamba Abitex tabaliridde balamu kuba balamu yali mu kya palaso wali eruyi wali nze balamu sobola mulumirirwa nnyo naye nnumirirwa palaso balamu yali mu kya palaso mayinza n'okuba balamu talina sente zosobola mufiiriza sisobola nakulowolereza balamu sente kizo sobola fiiriza balamu olaba ekivulu naye wekisala palaso ate balamu asobola n'ofunamu ennyo singa nga bwe yandibadde ng'afunye balamu asobola ogenda n'agamba muhoozi munaye ekivulu kyagize bwe kiti tuweeyo miliyoni 5 namugazi sayininge tuli biraba okitegedde kati palaso yaba asigadde mu bugubi nti gwe ng'omuyimbi ekifaananyi kyo kiba kifeedinze n'ekyokubiri omanyi soda nze nzikiririza nnyo mu kintu muntu kwetonda yeetonda yasooka ku Twitter ne yeetonda nabagaba ne mu nsonyiwe ng'ayise ku Twitter era wensinzidde okugamba alien skin nti maybe okusaba kwange kuzzereeti naye palaso yeetonze ekimala nze olaba omuntu ne wansobye omanyi ekyankubya kiweewa omusajja ali mu myaka eginzaala ejjajjajja wange kwe kunsobya ate n'avaayo mu mawulire n'agamba abo abaana banoonya mannya sibamanyi noonya linnya nga baatuwa miliyoni 10 n'ozindyako nga ntunze ne ka bizinensi kange okitegeera nenze omuntu yenna kasita avaayo ne yeetonda nga palaso we yavuddeyo bambi neyeetonda n'awandiika ku mitimbagano gye gyonna n'awandiika n'agenda n'ewa pasita naga musumba nasobeza ekyo kiraga omuntu aba yeemenye takyava ku live omusanga ku ya TikTok omusanga ku ate bambi waliwo ababeera bangi ababeera ku gundi nga bamuvuma temumuvuma don't for the abusing tamanyi nti kino kyenkola kinzoza alaka let me telling you soda let me telling you the truth kino we kitakuyamba kijja kuyambira abaana bo kankigamba mpuliriza tekikugasa nnyo palaso okukuba alien skin engumi yali emujjeemu amanyi palaso yali amanyi asikowalinga mukunja hawungo kuba omuntu atakudiza palaso ku bwongo bwe kitekwa okuba kyaliko n'amanya guno ogwana guvumya abanamawulire ikoze bwe guti ne gugira bwe guti gwa malala we mukuba buli muntu agenda gamba webale kukikuba kitukoleddeko kikakanyiza abayimbi bonna bandi muzze ku mugonaga webale kakanye ebiyimbi ebyakafuna yenyimba 2-3 ne bitandiko tumanyiro kitegeera that was for the sinking of the brain of the palaso kitegedde naye obuzibu we bwajjira omuntu yenna atulaba kweno interview olina okusinziira otyo omwana wa ghetto alien skin teyaddiza palaso yasizinga fire n'asirika era alien skin abakufunya kikonde bwati n'akimuddiza yali aguyiye naye ono kye yakola yamukubisa mutwe tamala emirundi agiyita ngalabi n'atamuddiza okitegeera kati palaso yafiira mu firimu yakuba yakikolanga bwati
ndisita mukunjo nkumi ndisita nataka wesi muyo ndisita nyimbira obukadde 15 ndisibya kuwangula sibya kusinga ndisita anti sibya kuwangula sibya tubadde tuzanya kazanye nkunja no yasamirira ngongo mpazi sibya kuwangula ndisita olisita tata wangu sibya Tenne sitegere mbadde sibente nkulumi gundi yatuzokole concert bana olabye asala neno gundi omuyimbi wange gundi naye ogamba bikulumye nkunja binnumidde ddala mukunja tuddeyo ku mbeera ekifo kyagenze mu Freedom City ekivulo kyasembyeyo tekyakoze bulungi era n'akyasembye okukola concert naye yali akyali nga bambagamba tannatuuka mbyogera ng'omulaguzi atali musawo muganda nawe andaba kiwulirize alien skin asobola okujjuza Freedom City eyo ku ssaawa 4 ez'okumakya ng'ekivulu kya kiro ekivulu kigenda baayo kiro nkikuddiramu we mutegendereza bulungi alien skin asobola okujjuza Freedom City ku makya ssaawa 4 ejjudde abayaye nga mulina okwekkiririzaamu okuko tutannabategeera ffeno mu VIP abeerugogo amaaso go yekyobugagga kyo kuuma amaaso go nkwegayiridde akasente kobadde ogenda olyamu enkoko kaguleemu ddata omuse ku ssimu mukunja alien skin mutandise omuyita ghetto president Bobi Wine mwamuwambye sinnakimuyitako mpulira ku social media bamuyita ghetto president amangu ago alien skin yatuuse mu level Bobi Wine we yatuukirwa kiyitwa ebintu bye yali akoze ensi egenda ekyuka Bobi Wine asobola obanga yakikola naye mu budde obuwanvu ono n'akikola mu budde butono togamba ulevo gyaliko atuse mu ngatto za Bobi Wine tannaba mbeera ku screen mbeera ku social media ghetto president kibanda mafia ghetto president wane Uganda buli omu osobola okweyita ekintu Biden ne Buchaman jali ghetto president osobola okukyeyita gwe bagambye papa Bobi Wine bagayo yasooka simba kalulu ne baga nti ghetto president at least ekyo kya standing akoko nga buli omu mu respect abayaye bonna anti kati era ne alien basobola ogimu wakati naye alien tannaba kutuuka ate kukya ye ate kati ne waba tannatuuka ani gwe tubatuwa Buchaman waali awo ate wembanga ndi kwogera ensonga nga njogera oluzungu mu interview ebintu ebimu obirekanga Buchaman for your own information ye ghetto president mbokabaya byamulema nze nga sirimu mwagala nnyo Buchaman mukwano gwange naliyeni tannantwala kati gwani akutwala oli kyetwaze nze bwendi awo bwentyo ghetto president era president w'eggwanga yakyatufuga ne mu ghetto kubeera Uganda yonna ghetto omuyimbi Winenwaji yakubye omuwagizi ng'agezaako okukwata vovozera ye Katambi enyambala ya Winenwaji esikiriza buli omu okujjayo essimu abeeko oba oli awo byakwata yamuyisiza bubi n'amugamba tomumanyira neggwe ki Winenwaji abana babandi bojja okutta ojja kubaluma omuntu oluyinga alina ebirwadde byagenda afe Winenwaji otuleetera ebizibu akalambuka kukalire mu ngalo ku kivulu bantu bajja mu bivulu nga balina depression zaabwe ng'oli alina ebizibu bye stress zamujjula omanyi olina ebintu byakanga kyakulya muno muleka n'akwatako bukwasi kati waanaalyawo n'amunywesa onaamuwa butwa oli kuba oli abadde alikodinga buli kodinzibwa ati n'akuba akasimu waliwo ekintu ekiteewalika naawe kimanye Winenwaji naawe gwejje mu kya Winenwaji bwo weefuula omulenzi naawe baleete Winenwaji bamuteekawo nga gwenze oba gwe faani gwe wakubye tunuleko labo batookwate kugwoyinza n'okkomba obukombe ne bakutta bussi kinyirira nnyo kirimba tekyandikubye bantu anti nze ensiga ennuma negunyirira nnyo gwe Winenwaji gulina ebi tuve mu mboozi n'okwebuzaabuza anti ate gwe oli musajja twogera ku basajja tetunnagamba nti twogera ku ndaawo enzi n'emboozi z'abasajja anti bandaawako kasigo kamu naye teri musajja ategeera ng'alina feelings asobola tunulira Winenwaji n'ateegomba kukwatako kinyirira nnyo kirimba okuva eno yonna ate kati kigenda nekyambala obuntu kyonna nekigenda nekiryoka nekitonya kiti muno waaba akutteko kiri kikemu
tomukuba luyimbu ku mutwe kugenda kumanyira nino kwambalanga bwenjagala no getting for the listening alina dembere ligana no lwaki tebakwata ku nandujja abamu gomasi ne wininwaje yambale gomasi anti kakati ekyo kyenkugamba nti nandujja akweka akava ne kaba walako katini naye kakati wininwaji kireeta envango eziraba ziri ku plate n'ogamba okulya kwagaana kankwateko let me telling you this short story let me for the telling you this short story kabaka lwe yajja ebuyikwe nali ndi mu senior 6 ne tutoloka ku ssomero tugendeyo mulayi bayatonya nnyo kati kabaka oyo abatatera mwetegereze Ronald Mwenda Mutebi bw'aba agenda wantu waliwo ekisajja omusajja mweruyeru alina ekifuba muwanvu bwati abaali balabye kabaka ng'atambula n'osemberawo nga agenda otuuka bamumanyi atamumanyi lwali kugwamu lwolinyumiza abase yasanga abavubuka baali ku boda kuliko nekyali wange yali akwana ka sisita kange baali avuga boda n'abagituddeko emabega basatu bapaakinze bwe bati eno mwala gulimu amazzi eri kati kabaka ali kutuuka abagamba mugyeewo piki eno bamubuuza kati naawe olaba eri amazzi omwala yonna yonna oyagala tugiteekewa n'ababuuza mbalagaawo okugiteeka nabye ne bimuddamu buladi kyali yakwata boda nga bakyali kwebali bwati oli omusajja alabika alimu n'emizimu gya kabaka nze namulaba asitula abantu buladi wange oli omusajja nze newe mulengera bulengezi toya nti nina akabuli ensi akakola gaali yeni sikini yagikwata bwati nga kuwebali n'agigira bwati n'abasitula n'abasuulayo mu mwala yababuuza mbalagaawo giteeka wemusobola ogisa ne bimuddamu kati ebintu bino tubadde ku story kimpozi kuwininwaje okwambala enyambala gyayambala nakema abantu ate batuko kwata kate nateekawo embeera wininwaje amagezi gensobola okumuwa ojja kutta abaana b'abantu babwerere omuntu omulekana ababitutte eddembe lye gwe abakolisa maaso berere eddembe lyo libikkeko eddembe lyo libikkeko yagamba yalina okwambala nga bw'ayagala temujja mutegeerera yes okunama akunama naye ate bonna bakunama Shiba Kalungi akunama Nwaji akunama Vinka bangi bakunama nandujja semulabangako era omusawo muganda nga yakugambye era kafana enkuname ya nandujja ndetera ya Sophie Gombia na omusawo muganda namala akugamba genda ondeetere kanudu kanandujja oba ogenze kufa bufi ate bwakutuma akamama fiina mama fiina sha unonya akatambika penge sinakyogera mama fiina tumulekoyo kyali wange nnyo mubunja tugenda maliriza naye nawulira empewo za gganyo kyala ate nga wangamba oli mu nteekateeka eza King Shiba ogenda genda olabe ku jjajja naye nawulidde empewo zigamba olabika obitaddemu muzannyo kati bireke empewo zazize togenda genda kyala wa King Shiba empewo za Shiba zitabuka buli kadde zangobyeyo ate nga wali zampita zazize Shiba ebitutawanya bikyali bingi era tusaba Katonda atusaasire bigguke ku Shiba oyo maama wa Shiba aliwo omwana eyampeereza akafaananyi nga tetunagenda nona kukyala bampeereza akafaananyi ka maama Shiba baŋŋamba ali mu Katanga nyazaalawo ali mu Katanga nawe olya tuleka tokuba nnyongoza wange wetuva mu kamera byokola obimanyi Siria Shiba bakuweza akafaananyi ka nyazaalawo soda mu Katanga aliwe tukomye anti olwo kindekera abantu basigale nga bamanyi kale tolya kale naawe tolya bampeereza ekifaananyi kya maama wa Shiba ali mu Katanga asula ku kakoliddo kalinga olubalaza lw'omuntu we lwawukanira n'olulala naye asula ku street mbwe yazaalayo n'akaana akalala mu bufunze naye alabika oba ali ngawo si byangu byakwogera kati ogenda yamba omwana ne nyazaala bonna bajje ku street no kyankwatako noonyawo enkitandikira we siraba naye nga abantu abasinga tugenda ne tuba n'endowooza mbu oyamba omuntu olina bana ssente
siwe kiba bangi abalina ssente nga tasobola yadde okuwaako oli afa enjala yadde omuwa ekyokulya so ndigattagatta ndabe nti lwakuba nange obuvunaanyizibwa oluusi bunsukkako ndabe nga tusooka tulaba omukazi oyo nga tetunagenda waabwe w'abashiba n'okulaba abaana bashiba buli omu baŋŋamba abaana bashiba agenda mulaba abaana at least abaana gye bali embeera mbi yes naye ate embeera ya mama wa shiba mbu yazaalayo oba yakazaala oba bakamuzaalamu mbw alina n'akaana akato kabeera awo lwakuba eyankubira essimu ye wagikuba leero nga kweri wiiki namba tejja baako naye nga yampeereza ekifaananyi nga kya maama wa shiba era w'omutunuulira kiri ekifaananyi ate singa okwewunyisa shiba takyajjukira na maama we nalabanga abafaanana nnyo ntono tosobola wakanawo okitunuulira era namulaga shiba akatambi nakateekayo ku kyano yange y'omukonji atasera shiba yeegaana nnyina n'agamba si yeye naye nga ye maama we bambi nze oli yannyonnyola buli kimu jasa embeera erabika yamukuba nnyo manyi embeera ya Uganda esobola okukuba n'ova ne mu kifaananyi kyo nga n'abaali bakumanyi bawakana so ndikusaba Katonda jasa nteeremu obwangu tekyetaaga ssente nnyo nnyingi nti nina malaba na ssente ekyo kyangu kati ogenda olaba oyo omukazi mu katanga ng'alina n'omwana omuto jasi nendaba ki kye tusobola okuzzaako ebyo bintu ebimu zikandaliza nnyo okugenda okukyala omwana okuzaala kuba shiba agamba olina sooka kweyanjula naye okweyanjula oluddewo empewo ezikola obubadi tolaba tulina oluyimba olupya baluyita Twadiba gye luli ku YouTube ne ku search ezi zonna Google genda lunoonyeeko Twadiba by King Shiba ndi omukunji atasera tubeesibeko mwebale kutuwagira lwakola bulungi nakati lukyakola nalwo video gyeri ku YouTube waliwo akayimba akalala nkusaba jangweno nako gye kali ku YouTube bakayita nkusaba by omukunji atasera ndi King Shiba alinayo akake kasingo bakayita Nine Boba namulabye yazuukidde ku TikTok omulaba ali kutambula abakoze challenges mwebale nnyo mukama bambi God bless you so much sirina nnyo bingi bisingaawo nawe olinayo ezizo nga nandizinyeggwe nina twatoba nnyo katwepankeko tukuba nation singa wali mazina baluyita nandizinye singa wali mazina my baby nandizinyeggwe gundi eri nandizinyeggwe omusajja n'atugattako omukira ne bannange social media eno mukwepiica ate no nnyimba kwegamba musazeewo tambulirawo naye kale kyonna kyekiri Katonda yalimanya oba ali basonyiwa oba tali basonyiwa alien sikini ne pallaso yebasse oluyimba lwakwepiica lwabadde togamba kati lwakomye ate lwassena lwavuddewo naawe abantu bali ludduka abantu bali ku kimutu Lugogo oba Freedom City naye nga okwepiica ekibuuzo ekikulu kye tuleka mu ddiiro Lugogo Freedom City kwepiica basebo ne bannyabo bwetyo tutambudde olwaleero abadde ku Mukunja official subscribing ayongere subscribing ku YouTube channel y'Omukunja atasera ennyimba weeziri ziraba ate sharinga likinga bannange waako ne munno link atannaziraba ababadde ku Mukunja mukama batukumire Export TV bwetyo butambudde amanyi omwana soda aba El Shaddai Money Service International batambuza ssente ozeetoloza ensi eno yonna so beekwate namba zaabwe ziri awo wansi mukole transaction mukama abatukumire Export TV to the world.